Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukulamusako wena ali kumkutoga There is Still Hope, ali ku There is Still Hope 2 TTV ne testimony mwebale kuwanga ate mutugoberera tunamuwa kiffe abaana b'abantu kabadde akayimba era wetutandikidde nga tunamusinza nga businza kama tukwebaza olunaku olwaleero wemutukubyangu otukulembere Kristo Yesu omwana wa Katonda omulabe. Amen. Tutava kisoose ekyolunaku olwaleero tubaniriza mwena ali ku mbuto gwa TikTok mwebale kuwanga ate mutugoberera olunaku olwaleero tugende mu kitongole kye bayita World Health Organization. Obuuza ku bana sinabuuzaako nowange buuza ku bana ebintu bya supidi kale mbalamusizaako mwena abeekumira ku There is Still Hope mukola kyamaanyi nnyo okutugoberera munyine Mukama waffe Yesu Kristo. Kale World Health Organization kitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna. Kituufu nnyo mu nsi yonna. Kakati kyafulumiza alipoota namutayiika ekiwandiiko naddala ku nsi za Africa egisingamu abakazi abeeyerusa abakazi abeekyusa kkala abakazi abagala ofuuka abazungu ng'ate baddugavu mu Uganda bayita abamyufu n'emyusa okusanga nga buno obukongovule nga buddugavu bo bwa black ninga eryanda waliwo gwe mmanyi y'emyusa ne bimutabukako byebikyuka kati kale alina munaana alinga fulaga ya Uganda okitegeera nkitegeera kakati kitongole kyafulumiza alipoota ne kiraga n'okwennyamira kubanga okwekyusa kuno mu luzungu bakita bleaching beena newejjako oli muddugavu yakuba mweru naye sirayo beeru bateba bleaching akufuuka baddugavu tebinyuma kati ffe simanyi twagala nnyo naye soko wasomereko olubereberye olwo essuula esooka emirirwa 2:7 olunyirwa 2:7 lubereberye Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda nkitegeera nsomye nti gwe watondebwa mu kifaananyi kyani kya Katonda. kati Katonda takusuubira kwejja mu kifaananyi ekyo. Sitaani gwe tulaba okuva ku lubereberye ng'awakanya Katonda kyakoze. Kituufu okitegedde nkitegeera kati naawe buli wukira kumanyiro ga saaba abeera muddugavu kangende n'emyuse kitegeeza oli kuwakanya kiri mba nkiwakanya originality ya Katonda. Kituufu Sitaani aba akujja mu identity entuufu. Okitegedde nkitegeera kakati zino z'ensi zakwatidde Africa akati ebendera mu kwemyusa zekoze kyamaanyi abakazi okwemyusa okugenda ne beefumba mu byuma okwekuuta jiiki n'ebirala n'ebizigo. Uganda yowulirize bulungi oyinza okuba nga naawe oli ku mwanjo nnyo. Kituufu nnyo ensi ezookera ddala pulira Nigeria Abanigeria mu Africa bagambye Abanigeria tebakoma ku bufere bwokka wabula ate ne kala zaabwe si ntuufu nazo bazifera. Era ku Banigeria 10 pulira 7 fake bali fake nnyo kala si ntuufu 77% ebitundu 7 by'Abanigeria tebali ekyo kye bazaalibwa nakyo. Ekala bagikwatamu dda constitution bagikwatamu baanaazaamu nnaazi eyo baagala okufuuka abaki abazungu omuntu nga mweru naye ng'ennyindo ya Kiganda yennyini nebagana ddala abo bemula mu movies abasinga okuzannya tukolera ku firimu abamumbu kala zemubalaba nga banyirira si bituufu si ebyo byennyini bye baali tumanyi ssente katugwezaawera byakyuka anti bafuna ssente ne bagala ne bakyusa ki kye bali olususu nebeefumba bebalabako omuntu eyerusiza entera obbalaba gino emiswa gino tidda kungu naye nga teja green egiba gya green
kala yanoga yenna abeera transparent ndaba omusanyi nga gutambula kati oyo n'amala agwa ku accident ku kolansi tebakwasa muyadde ate ne bakutunga tebikwata ate oba tolina ziba ziyitako bugisi kankubuulire Katonda enkola gyakolamu omuntu yali complete that's why Bible egamba you are wonderfully and fearfully made nti eno yonna protection gulaba ng'olususu eno yonna protection obona bukuumi bwa Katonda alina engeri gyakuumamu kituufu nnyo kati gwogera n'ojjako gwe tomusinga magezi lwaki yateekako eyo kala ekituufu nnyo ekyo bali bewegomba mu nsi zaabwe omusana si mungi nnyo mutono nnyo eno ffe tuli baddugavu enjuba gyesuula gyesiiba siiba eno kakati Nigeria yatukwatidde akati mu mawanga ga Africa netukulembera ensi eyokubiri pulira yabadde Congo Brazzaville abakongo manyi waliwo Congo Democratic Republic of Congo naye endala neno Congo Brazzaville ebitundu 66 ku buli 100 ku banakongo bekyusa dda kala ebintu babikyusa dda bakwata constitution teri kuddugala wano nti era wala abakongo 10 babale kala gye balina si yaabwe bagida ne bagida kala bagikyusa bakoowu liita mutumiddeko simanyi bana yakakyusa musimanyawo tewazija bigamba sijja bikujjamu mutumira butumizi naye gyetali kongo ne muganda wangani tebali konga akati yeyo kongo Congo Brazzaville Senegal omusenego naja nakwata ekyokusatu mubasinga okwefumba kati kino kyebona gye balina abasajja abeefumba si bakazi bokka mbadde manyi ebyo abakazi abasajja tetulina budde bweru abeekuukinga ennaku zino nanyirira nnyo nali abaana bali mu LGBTQ bino abasiyazi abo ng'agaafuuka omukyala ayeefumba amabere n'agasalako buli kimu n'ateekamu omucungwa gaya basanga babigezaako ne bitabuka ng'alinga leopard ogimanyi tebagundi eyo leopard mu Luganda nkeerabidda naye nga nkimanyi kati black yellow green purple white noga kati wagera kufuna colors multiple colors ndowooza sisi kaero mulaba ngata azeyo kati gula bizigo adeye atajjemu biveemu ataddeeri ngate kiso omusindikiro omululuza nagunazaawo era munaye tubagambe ki baleka nkubuulire eyo kala kama gye yakuwa emala kituufu nnyo naye buli agenda neyeenaaza oba n'agenda ne bamufumba batera kubanga balina ebigendererwa byabwe enticing bintu byakusendasenda kusikiriza abasajja b'abakazi nafe abasajja tusikiriza abakazi kinyinza abatereka abasajja bateganyeebwa gwe wali ogirabe nabo beetega ensi yaddadda ku bikuku bintu byakyuka muddawo ebityo abasajja be balina okukwana ate bakazi be bakwana leero okitegedde nkitegeera buli kimu kigenze kikola ki nga kikyuka mpolampola kikyuka abasajja be balina okuteekamu ssente abakazi kati bebakola ki bebabujjirira abasajja balina okuwasa kale bebafumbirwa abasajja bafumbirwa kupule batandise n'okunoba etteeka lyayise lyayita ewaka oba okoyeewo noba ng'owenobera onobe abamusajja mukazi ababirundi ebiri abamusajja mukazi kati ensi ekwata Senego tugaba ebitundu 5 kuba Senego 10 5 beefumba dda n'ebizigo oba n'ebyuma bakyukakyuka dda Ghana omunagana amanya banagana osibabuzaabuza n'Abanigeria omuntu asobola okulaba omunagana namuta mu Nigeria bafaanaganamu nange batera okumbuzaabuza ebitundu 39 ku buli 10 nabo babikwata mudda beefumba dda balinga gundi weeri ewe mutegedde gwe eggwanga liri nkugambye balinayo mukule etebo banagana mabegakawo gavumenti 2023 gavumenti yayise etteeka eggana ng'ewera buli kintu kyonna ekyerusa ne babijjawo
yawela akola bulungi abakazi basooka okwekalakaasa lwaki mutujiddewo omuntu waffe abakazi bagamba omusaga n'okusaaga mutukoze mutya leero era ng'oyaga gavumenti eveeko mangu wera ebintu products z'abakazi nzijjeko otwala musimanyi bati ogenda ku nguudo bakeerako 12 bakeera ate n'ogenda okwekala nga mulimu n'abasajja nga nabo bekalakaasa ate mulimu mutujiddewo omuntu waffe mulimu ababikozesa bakolaki ababikozesa somera ku kino ekyawandiikibwa era tugende mu lubereberye 31 lubereberye emu n'olunyiriro 31 lugamba bwe luti Katonda n'alaba buli kyakoze era alaba nga kirungi Katonda yalaba nga buli kyonna kyakoze kiki nga kirungi nnyo kati Katonda yakukola n'akuwumba mu lubuto lwa mama wagenda ofuluma oli perfect otuukiridde yakuggyako engalo n'agamba nkumaze kabulako kati sister lwaki ogwa mu bizigo lwaki akigwamu kiki ennyo ate abasajja tebagala nyo badduga wamma kino kala tebakuba nina okgenda awo gona amagezi ga sitaani ga bulimba nnyo ga sitaani ali kufera aliko nti zino ensi ezikola ebintu ebyerusa wewaabwe tebeerusa nebongerako bwombi baleeta eno omanyi Africa yafuuka dumping continent tuli kasasiro mwennyini buli kyebaagala okukasuka eno mu Africa bakasuka eno kubanga ebintu byebaagala okugezesa tulinga kati laboratory we bagezeseresa batukolako testi babaagala okukola ekirwadde bakireeta eno kati bajja n'obusendesende ne balimba zino zi gavumenti ezagwedda mu mabanja tezirina neweziganira nezikkiriza ate zinakolaki babakolerako testi nemukitegeera kati olaba ebyo ebyokweyesa obulususu endwadde physical disease ne spiritual disease spiritually okasa wekyusa oba oyononye maaso ga Katonda ovudde ku nekyeri you have denied God ate kati kasita ogaana kiki kye yakutonderamu kyennyini ate oba okyamukiririza ate kati nedda ebyo nedda bagamba nti akazi abeerusa bekimwena mugendagenda muki mugeyeena kakati ensi eyokutaano bannaffe bano abasouth africa n'abasouth africa abazulu abo banoonyaki naye ate ensi yaabwe mulimu abazungu kirabika ate ensi yaabwe eri mixed mulimu abazungu banyi fact mu Africa South Africa esingamu abazungu ate eri mu developed kituufu nnyo ekyo kati akabana abaddugavu nabo baga bafaanane bali eri bintu bikwatagane ne bagamba kya kizibu ogwamu kigwe kankyemete bwemensi mukinywa n'okiwuga kiwugamu nakiwuge n'ovaamu nga wenna oliterere ng'ennyindo y'ente kitegedde ensi ey'omukaaga Zimbabwe omuzimbabwe naye tatudde ew'omugenzi Kinvinvi Robert Gabudyeri Mugabe nabo tebatudde ekizibu bakikwatamu nnyo tebalekeddwa amabega era bagamba ebitundu 31 babitwala dda n'obutundutundu 15 buli mu ngalo zaabwe bagwa mu bizigo bemuga simanyi ebizigo bitwala mugeena asaba ekyosakala bo tebali ku ebyo aba TikTok badduse kubanga kintu kyekizigo kino program gyemulese leero endala mukko omu abadde alinamu kukyesiiga ngate bintu ogize nogira mbaekisi ate simanyi biki owaayi kitegedde kati mali ebimu kya 7 ebitundu 25 ku buli 100 nabo batukwatidde ebendera bagwa mu bizigo bemyusa tebaagala eri kala bagikoowa bazaalibwa naki nayo baagala balabikeko ng'abazungu badaki akati ekyasiza okuneewuunyisa topu salabe mu Uganda afe tuli balungi ebintu twabireka ebyo tuli balungi muganda muganda wange itake Kampala Uganda ewaffe wano
tako mujinjo olaba abaana mbalaba n'amagundugundu mbalabe baana bagwa mu bizigo kati balina bikata mu face nanyo baino World Health Organization research yagenda mu byalo ndoza bakoze bya mu byalo taka we bakwa Uganda bekola waliwo okutuwaka ningo nate recent research juzi wano simanyi Uganda basubira Uganda eri mu kyakumeka nenze ngamba yandibadde mu namba 2 awo mu b'emyula kubanga ayanakoza twena n'amaduuka bamama babita bamama lususu beyita bamama lususu jangu tukoleko jangu onyirire otambule ng'otonya mooli kumba otonya ndwadde oyo mita papa ayingiddewo oyo papa yennyini kasitaatuuka bw'ati kasitaatuuka ebintu nga kyekyo zirange banga yakwatuza abantu obulokozi balina okwatula obulokozi akati kkiriza Kristo abeere mukama w'obulamu kituufu nnyo ekirala beera musanyufu neyo kala Katonda mwe yakola ki yakutondera kituufu be who you are beera ekyo ky'oli sitaani ayagala otukyusa identity bulijjo atufuule ekirala kituufu naye nga Bible gamba you were completely banya asante sana papa you are completely and wonderfully made nkitegeera toyina kabulako sister brother kituufu nnyo kati bino ebyogenda okugwa mu bisigo ago magezi gansi yennyini ga sitaani ga kizikiza gava magombe so basista baffe tubakubira omulanga bannaye mubeere kyemuli ne babulaza munnange ne babulaza mulekere okwemyusa mulekere okujjamu buli woova mu identity ya Katonda kitegeeza oba okutekubo lyawe gamba Yesu lwaleero obulamu bwawe omulokozi mukama wawe saasire okwemyusa nengwa mu kizigo kati ndi waggulu oba papo oba pinki n'abantu bakyantegeera nava mu kifaananyi ekyo olwaleero musaayigo naaze Kristo Yesu n'Akatonda obulamu amina kale ndoza katwetololemuko katono wetudda njagala ate nkwa shocking information Bill Gates omugagga ono bifeekeera biliyoniya akawaŋŋamudde akamazeemu bumazi atadde akaka agambye smartphone zonna azituuse ekiseera ziveewo zino ezaffe zino ezo z'oli kundabirako zikaseereza ezo Bill Gates agambye kakati enteekateeka yaggwa dda tugenda kudda ku mapeesa tubaleeta electronic tattoos ati kati tusemberera mark of the beast tugenderedde tutyo obo akabonero ak'ensolo tukasemberedde kakati kazije kuwa ebisingawo ziba smartphone zivaawo kino ekijja it is an attack on church bulumbaganyi bwennyini ku kanisa it's an attack on believers kubakkiriza bulumbaganyi kubakkiriza tovaawo tuli kwetoolamu katono bino bikulu njaba biwuliriza ennyo manyi kala zimunyizizza ono Bill Gates bano ba Mark Zuckerberg abo bonna abo bo sente zaabwe beewaayo zisinze sitaani baasalawo ate tebadde mabega buli investment gye bateekamu ya sitaani yennyini so katukomewo tulabe electronic tattoos zino ze baagala okuleeta ate nalabye mu mawanga agetwe amawanga weŋŋamba amawanga gesimanyi gy'oli practice nalabye yatandise batandise dotuwe gundi practice enteekateeka n'enkola ey'okwetegekera akabonero nalabye eri mu giya y'amaanyi nnyo ate eyinza okuba ey'obuwaze yampaka kiyinza okulya kyandikulya nga tesimanyi katukomewo tovaawo mu dakiika ntono. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.